nsharingira video eno etuke ku president etuke ku NEC ne secretariat. Omuntu alaninga account ya party ya National Unity Platform akyusibwe. Omuntu yenna nga akimanyi nti yalaninga account ya za party lero akyusibwe tamanyi kyakola. Akyusibwe simanyani naye yensaba video no mugishe yalinge etuke ku president bulungi. Nzija kuba wansonga zange lwaki nsine kusaba okwo. Ensonga yange nsooka bavubukamu aba social media abalaninga account za president ne account za party nga National Unity Platform. Mwawule ensonga eziri ku individual level n'ensonga eziri ku national level. Mumpulirize mmwe omanyi mwakayakanyire nti temujakirako. Because I reason beyond. Abantu bana omuntu ono alaninga account ya party tamanyi mulimu gwakola, tamanyi na kyalaninga kyekitegeeza. Omusango gwa Bobby Wine teguli ku individual level. Omusango gwa Bobby Wine gwansi yonna. Kitegeeza nti abantu balina kulabira ku mukutu gwa National Unity Platform. Mumpulirize. Olw'okuba obuvubuka obwo waliwo ababusasula, tebukkirizibwa kupostinga abantu bavuganya babusasula. Omusango gwa Bobby Wine, Shamimu Malende ye yabadde head council ne council Kaizi bw'oba otunuulidde. Omusango gwonna bwe gubeera mu kooti, abantu baba balindwa omulamuzi olumala okukola okusala byasaze, balinda submission z'abana abakulu mu musango, abalooya abakulu. Mumpulirize. Ngenda batera wana account 3. Account zino 3 ezimu za abantu, ezimu za party. Naye tewaliiwo we bateereddeko, we bapostingidde Shamimu Malende ng'ayogera akola submission ku musango guno. Mwe tubasiriikiridde ebbanga ddene ne muloza tuli basiru tutegeera, naye olumu tubadde tukipinga kifaananyi kya party yaffe. Mwe bavubuka mmwe bwe muba temumanyi mulimu gwe mukola mugufeeko, waliwo bandi basobola okugukola. Mumpulirize. Omuntu yenna, abantu abali ebweru, abali mu diaspora, abali mu Germany, abali England, abaliwa nga bawagira enkyukakyuka mu Uganda, bwe bazuukuka ku makya bagenda ku mukutu gwa National Unity Platform nga tebamaze kutakulatakula wa TikTok zammwe, ye ng'agenda bugenzi n'asakinga National Unity Platform n'alaba kye mutaddeko. Omuntu oyo ekyo kyabaagoberera. Mumpe Shamimu Malende submission ye ne Council Kaizi ku mukolo gwa National Unity Platform ku mukutu ogwo. Waliwo akavubuka simanyi bwe kafaanana ku maaso, naye kakozesa account gye bayita Shafik Media. Sikamanyi naye tekategeera. Oli ajja kumbuuza lwaki. Nabadde nga ngoberera account eyo yabadde mu kooti nga Shamimu Malende balooya bali mu kooti. Akavubuka ako ku account yako niwe bogezeko n'oginoonyaako tewaliko Shamimu Malende walabikira, naye ng'ate mu kubaayo kwako kabadde nga kabuloga ka party kuba account yako epostinga activities za party. Mumpulirize. Wetegereze video eno gye nkuplayingira waggulu awo. Bw'oba olaba video eyo kuba manyi ku bya kamera kakutte Council Kaizi nga wa submission nga Zedriga amudidde ono vice president nga adidde Zedriga Shamimu Malende. Mumpulirize mwe mwate mwagala tegeera. Bwe kabadde katambuza kamera nga kalaba ne Shamimu Malende agenda kujjamu ne kakola zoom ne kamujjamu. Ekyo kyetegereze, ddamu wetegereze video eyo yiyo. Wetegereze. We yabadde nga agenda okuyingiriramu ne kazoominga ne kagaziya. Abo be bantu betugamba nti be balaninga account za party. Muguno omusango gwa Bobby Wine, ekigambo kya Shamimu Malende kyabadde kikulu nnyo okuwulirwa buli muntu ku nsi, kubanga ye yabadde akutte fayiro ezisooka ku musango ogwo.
So mwe babuloga abatasobola kwawula ensonga ziri individual n'ensonga ziri national mukola ki ku pano za party yaffe. Era omuntu alaninga omukutu gwa National Unity Platform ye bamukyuse. Bamukyuse. Twetaaga abantu abayimirira awo nga bali nyuto bamanyi kye bakola. Bino sibyogera nti mpolereza Shamimu Malende kuba Shamimu Malende bamupositiza abantu wangi submission ze zalabise naye ku nsonga ya party mpolereza abantu babuvunaanyizibwa. Waliwo abantu abobuvunaanyizibwa nga bo bazuukuka buzuukusi kukebera ku mukutu gwa National Unity Platform. Omusango gwa Bobby Yanga gubadde gumaze emyezi n'emyezi nga tajja mu kkooti kitegeeza nti gubadde ku national level. Omusango gwa Bobby Yanga gwe gwakuliramu okukyusa abasibe bave mu kkooti z'amagye bajje mu kkooti y'abantu ya High Court. Kitegeeza nti gwabaddeko essira ery'amaanyi. Naye ng'ogenda ku zino akawunti ze tugoberereza abavubuka bano zoolaba wano wansi zino nga bw'oziraba tekuliko osobola sanga submission ya Shamimu Malende kweza akawunti z'abo abaana. Naye abo abaana boolaba be batambulira ku pulezidenti. Naye bwe babadde nga abakwata bye basobodde okuteekayo baataddeyo vidiyo ya Kisawuvuga ng'ali nabo wano. Singa mbuuza oyo gwe bamupositinze singa nkubuuza be bamupositinze atubulira omusango gwe gutuuseewa era gusuubirwa kubaamu ki asobola okitugamba. Naye balemeddwa okwawula ensonga ez'obuntu ez'ono yabawaayo abawammere ya leero n'ono ali ku kkoosi y'eggwanga. Kakati nammwe mwagala ffenna tutegeerenga mmwe ekyo tekigenda kusoboka. Era omuntu musharinge vidiyo eno etuuke ku pulezidenti omuntu alanyiga akawunti ya National Unity Platform eya National Unity Platform yakyusibwe. Zino akawunti baddembe kuba zaabwe ng'abantu. However much ffe tubadde tumanyi nti zaffe naye si zaffe ezo zaabwe bazikolerako bye baagala. Naye eya National Unity Platform yaffe muteereko abantu information entuufu gye bateekeddwa okufuna bagifune. Muleme kubiteekamu feeling. Ate ffe muliko tulizonyinga okubasinga mu ekyo temukimanyi. Ffe tulaba ebintu ne tusirika tugamba ku lwa pate yaffe tetukatusirike. Naye kino kisusse. Shamimu Malende oba omwagala oba baakugulirira obutamwagala oba baakuwa ssente mmeka kkiriza oba gaana ye yabadde head council mu guno omusango. Naye tomulina naawe bwe mwamupositingiddeko wantu kwonna ku international platforms eza party. Kakati nga mutugamba nti mwe muli mu struggle nammwe. Bobby Yanga munnaffe omusango gwe gulina okubeera ku international demand. Mulimu bannaffe abawagira enkyukakyuka nga bali bweru bazungu. Ye nga tamanyi yona n'ebyo bikutukutu byammwe bye mujja muteekako bintu byammwe. Ye nga ajja buzi ku TikTok okwo kubikula National Unity Platform. Alabe National Unity Platform kikyeyogedde ku musango gwa Bobby Yanga bakanso abagubaddemu submission yaabwe eri ki temwabataddeko. Lwaki munanti buli Shamimu Malende Shamimu Malende avuganya zaala lulika oba mulya mmere kimwe bivubuka mmwe. Natululidde akavubuka ka Shafiki Media wallahi sikamanyi naye tekategeera nga buli wekageza okukola Shamimu Malende kazuuminga kamuggyemu. Ne bwe yabadde ayogera ku nsonga ezo mu kkooti tekalina we kamupositingidde. Naye be bamu ezo akawunti nze nzigoberera wembeera wonna ze zimu ezitambulira ku president day and night. Wallahi Katonda yalina ensonga lwaki president teyalangirirwa mwaka guwedde. Mmwe si mmwe batuufu abalina omubeerako. Ebyo nze mbibagambye mumwaga tufula basiru ffenna. Osobola okumpa ensonga lwaki omuntu alaninga omukutu gwa National Unity Platform teyataddeko submission ya head councils musango gwa Bobby Yanga. Kuba ensonga ya Bobby Yanga yabadde eri ku international level.